Bana imwe balokusiba abaisilamu ne bannaffe abalala betukanya mu ddiini mu Mukama yebaza. Twebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero, ate era nga twebaza Katonda olw'olugendo lwa Muzeeyi Kabuye Ssemboga. Muzeeyi Kabuye Ssemboga mutima gwange y'omu ku bayimbi bensinga okuwa ekitiibwa ku by'okuyimba. Tibwakwata akazindaala okuyimba nze saagala na kumusemberera, njala kubeera wala. Be basajja abaatukakasa nti bayimbi tuyimba noga nti omusajja Misa akyayimba, naye kambabuulire ndi muyimbi Kabuye Ssemboga ayimba. So mwami Balunywa bwe yajja n'ambuuza ku nsonga ya Muzeeyi Kabuye, olw'okuba njagala nnyo Muzeeyi Kabuye, nze nno saayogerayo kibi kyonna. Balunywa namuga mu kyo sporting ate oyiyiza ekyo, oyo yasinga. Ne tugenda n'ayongera okunkubiranga essimu nga mbuuza ne mugamba you won't go wrong bw'obanga okoze show ya Muzeeyi Kabuye Ssemboga. Lwaki? Nze ndowooza n'okulwawo kyalwawo. Mwami Kabuye Ssemboga abaddewo for a long time nga naffe tetunayingira music, kuba tuwulira emboozi yalinga mascots. Waliwo group oba bandi ya Muzeeyi Eri Wamala bagiyitanga mascots. Kati bano bavubuka envuumuula abalinga mu mascots. Ffenna abali wano abasinga tetwagirabako, tetwagisangawo, naye abavubuka envuumuulo be bano abaki aba mascots. Nti ate abasajja abo abayimba ennyo betwagala ennyo, omugenzi Fire Lutaaya, Muzeeyi Frank Ambalire, Hope Mukasa, Moses Matovu, Kabuye Ssemboga alimu abo. Ate nga nze mbabulira amazima nti ffe twali tujja twakoppa abo, ffe twawuliriza abo mwe twajja ekyaffe ne tulyoka tukola ki, ne tulyoka tuleeta. Kyassanyu nti mu bantu abo benjagala ennyo bemba ekitiibwa, omu agenda kukola show ye bamuyita Kabuye Ssemboga. Mwami Balunywa bw'omala kimanyi Africa ekoze shows nnyo, naye twagalayo Moses Matovu papa, naye nga tulinayo olunaku lwe nga papa Moyi, tubeerewo tumufiiringe nti papa ki, kuba naye atuleze nnyo mu nsonga bwe zityo ezifaanana bwe zityo. Nzija ntya okumanya mwami Kabuye? Nja kunsonyiwa nze wekwata akazindaalo kube mmanyi njogera. Twali ku Pride Theatre omwaka sigujjukira, nga mwami Mulindwa Muwonga agenda kukola concert, baali bagiyita Restituta awo Mulemberembe. Nalina oluyimba baluyita Restituta, abasinga wano mwali mukyali mu kyalo, mwami abe mukiibi akimanyi. Kakati nze Lutaaya twe tuli tukola lyaso, ffe tugenda okuba bakatan raisers abaki aba concert, kuba naffe twali mu kutandika kwaffe. Tuba tufulumye ku Pride Theatre, tuwulira eddoboozi erifubutuka mu theatre munda nga tetuliwulirangako, ate ng'omusajja yali ayimba ebintu ebifaananyirizaako ebityo tumanyi yakola ki, yafa. Fire Lutaaya tulina tugamba ani oyo atufuukidde ekizibu, ani oyo, tudduka emisinde tugende tulabe ani ayimba. Olwo lusooka okulaba mwami Kabuye Ssemboga oba yali 99 byenyumya byaddako. Abamu baali bazaale bonna abali bano ne baali bato. Tugenda okulaba nga tulaba mwami Kabuye, tulaba omwami ayimba nimbunyeebunye bwagira ati amagulu bimbunyeebunye akka yambuka agira ati nga buli nooti agikuba n'owulira nga agikubye etuuse, buli nooti gwenjogera bwe nti Azizi bamanyi ebya music bwe mutegeera kye ŋŋamba, talina nooti ewuguka, talina kiki, nokugabanya nga ate ono yavuddewa. Olwo tandika okulaba mwami Kabuye Ssemboga. Twali basajja bakujjukujju, munnange Geoffrey Lutaaya yali musajja mukujjukujju, nga ye ayiya mangu ebyenfuna yalaba omukulu ono ng'ayimba, naye nga mwami Kabuye Ssemboga alina ennyimba ze nnyingi naye nga tazifulumyanga, takolanga ku album kola ki, kufuluma. Kati awo twalina producer waffe gwe baali bayita Tony Sengo, nze mujjukira.
Tony Sengo Jofra anonya Tony Sengo amugati waliwo omusajja ayimba fete tulina bitukola ki bituyimba okwogera erinnyanga Tony Sengo amanyani amanyika byesemboga awona ebisanyi we bitandikira alubamu ebisanyi okukola ki okufuluma Mwami Kabuye n'afuuka ekintu eky'ettendo era twamuyigirako bingi nze namuyigirako bingi nga nze kuba neggaliranga mu mmotoka yange n'empuliriza ennyimba ze nnyo namuyigirako ebintu bingi okukola melodies ezitatama tukole ennyimba ennungi naye ng'oluyimba luliba oluwulira omwezi gumu lugenda okujja nga lukoze eki nga lukutamye naye waliwo ennyimba ze tuwulidde emyaka n'emyaka naye nga buli oluwulira owulira melody tekola ki tetama ebyo nno nabikoppa nnyo nze ebitono ekitono kyenkola nakikoppa ku muzeeyi ono oba olyawo ye nga takola ki nga yetamanyi twagezaako omuzeeyi olwo nga tutandika bubandi bwaffe nga twagala omwinvolvinga tugezaako omuyita mu miitingi tugire naye nga tuli baana bato nga naye obeera ggwe olaba obwana obuto obwepampalika bwana buno bulabika bwagala kola ki bwepampalika ne tutafuna mukisa gubeera gutandika naye mu bbandi naye nga yaliwo tumwagala nnyo tumukoppa nnyo nze ndoza kibadde long overdue Mwami Kabuye Ssembogo okukola concert ennyimba ze bangi bazimba mu mabaala na buli wamu nsaba tuleme kubeera bapasiima ogenze abantu nga Kabuye nsaba tujje tumuwagire naye afune essanyu mu kuyimba kwe kubanga kakasa ayimbye bulungi nnyo n'ate byafunye mu kuyimba kwe si bye bigwanidde okuyimba kwe kwemba nga sirimba be basajja abalina okuba nga bafuniddemu ddala kale kakati omukisa bwe guba guzze nga tusobola omusanyusa nga akyalaba akyasobola okutunalaga bazze kitegeeza bulijjo kyenkola bakyagala nze ndowooza ndigwe mukisa guno buli wa Kabuye Ssemboga omuyimbi yenna era muzeeyi tukusuubiza bwe tofaayo wookoyera tuwa okazindaalo ennyimba zo tujja kuziyimba tuzimaleyo oba okoyera atiizi ekitegedde kuba ekirungi ffena tuzimanyi bonna onaalu azimanyi aziiza azimanyi oli kadeya abimanyi buli omu amanyi gwe yimba kyosobodde bw'onooka owatuula awo ku stage tulyoke tukoloobye endongo abantu banaatugamba nti mulekere awo kale n'olwekyo kansooke nga nkomaawo kangira nkomaawo for now naye nga sho ekituufu ng'akwabe bw'ayogedde njirimu okujagaliza ebitundu 15 ku 100 kubanga Mwami Kabuye agwanidde be bayimbi abakoze eki abagwanidde nga bonokera ekyaloga nti Moses Matovu nga bonokera ekyalogamba nti Eddie yawe nga bwe tunakeera ku majana tugaa nti twagala kucelebratinga Dr. T. Dr. T sooka ogyeko wano katono sembera watofa sembera wano bado mukulu wange naye abali wanjala tukubireko Dr. T mu bugalo mukulu wange naye kakati ekirungi ekiriwo lwaki kikyenjagala okwogera ku Dr. T kuba naye erabe bamu abantu abamu tebaba underratinga naye mbakakasa nti mu generation yaffe oba mu Uganda wayinza okuba tewali producer alina nnyimba nnyingi kusinga olwo hits kusinga Dr. T. Sinyoba abaproducers baliwo bakola bulungi era sibanyoomye naye bwe tugamba tunoonya hits ezisinga obungi is the guy bamwita Dr. T kuva Paulo Kafeero baali bafenna so those are the people betusaana okucelebratinga nga bakyakola ki betutwalira mu biti nga bulaba muzeeyi Kabuye Ssemboga era Dr. T nkusaba naawe totulyaza amaanya twagala otukolimire lowoozeeko dibe tucelebratinga Dr. T kuba ffenna tuyina engalo oyo mu nnyimba zaffe ng'okuba ebidongo ebyo ebirungi Mukama abakuume nsaba tugende maaso kyemunamwagadde okubuuza munakibuuza Mwami Kabuye nga celebrating emyaka 42 ku stage waliwo akedde okumpeereza message bw'alabye Kabuye at 42 kaposta naye bannange mwagala ngati omusajja ono wa myaka 42 nga naawe nebwa celebrating emyaka 42 mwebiri mu ndongo omuntu oyo aba yeetaaga okwebaza tugwe kwebaza nnyo we bali ddala we bali kutulera